Bwetwogera kati abanene mu ggye ly'eggwanga ekkulu ate bavuddeyo n'ekiwandiiko nga bakiweereza omukulu Muhoozi Kainerugaba era ng'ono bagezezzaako okumulabula ku ebyo ebigenda mu maaso ebigambo byayisa ku mutimbagano nga balaga nti bo tebalina kye bali era nti ye y'asobola era bye bwe batali Uganda eno tejja ttambula. Twongera obbajjukiza abantu baffe nti Mukama Katonda ng'atukwatiddeko, Mukama Katonda ng'ali wamu naffe, Mukama Katonda nga buli kimu akitambuza nga bwe kirina okutambula. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ke kano akaseera akatuufu bannayuganda ke balimu okulaba nga balwana okulaba nga Uganda yaffe eterera ate nga buli ne buli kimu kitambula ddala mu maaso. Tulina okukkiriza n'okubategeeza nti tukola ekyo ekituufu kye tulina okukola ku lw'eggwanga lyaffe nga tulirwanirira nga tukola buli kimu tulabe nga tutereeza ez'empulunguse ezikyalimu zonna tuzisengejje ate tulabe nga tuzimala. Twongera obbajjukiza nti tulina kwerwanako nga bannayuganda ne tuba n'eddoboozi limu ne tukwataganira wamu okulaba nga tutereeza ensonga. So wake up Ugandans, muyimuke n'eddoboozi lyammwe limu tuteese eggwanga litambule nga ligenda mu maaso. Foreign policies ne domestic policies zigenda kwegatta zitandike kulwanira wamu. Statement zino we nazikolera tewalingawo practicals oba byakulabirako tebyalingawo era ng'abamu bazalawa nga n'abamu mu comment section mugamba nti senga abazungu batuyamba, senga abazungu bakola kino, nabagamba zino policies nkulu nnyo n'okusinga Museveni. Era nabawa example yazaba abantu ababifiiramu nga kwaliko Ssekabaka Mwanga, kwaliko Ssekabaka Daudi Chwa, kwaliko ne Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri. Okitegera ekintu ekyo. Ne mbagamba nti ono omusajja anyiga policies zino era nabagamba nti essaawa eno tetusobola kwekalakaasa olw'ensonga His Excellency Kyagulanyi ekimutwala ebweru agenda kunona revolution yali tenatuuka mu Uganda. Kino kye nali ntegeeza. Buli wozanyira ku colonial master wo kino kye kikutuukako. Okiraba Museveni kino kyalindirira. Nkiddamu kino Museveni kyalindirira. However, wano we kiri era olwedde kiri ku Museveni. Kuba Museveni ono abadde alina ensi bbiri za controllinga, abadde ali 2 in 1 nga yafuga Rwanda eyo. Rwanda badde Belgian state. Whatever badde boogera olufrench biki it's a Belgian state. Kino kye kituuseewo ku Rwanda. Okitegera ekintu ekyo kyennyini kino kye kigenda okutuuka ku Museveni. Nkiddamu kino kyennyini kye kigenda okutuuka ku Museveni. Bano bakolonyo maasi babazannyirako. Kubanga kugamba endagaano zino ono Museveni zazannyira mu nkulu nnyo n'okusinga ye yazisangawo busanzi. Kati Sserwajja okwota atamanyi na gye yava bamuleese bamutadde bamugambe tukuumireko ate gwe otandise okwata ebintu by'omusitoowo obibba obiguza ki obiguza abalabe. Kati wano we tulaga Rwanda mugiraba eno Belgium. Rwanda yagize Belgium yagoba Belgium ekomyewo na full swing. Okitegera ekomyewo na full swing ne mugamba kati njagala nkulaga enzaani njagala nkulaga nti nze colonial master w'ensi. Okitegera ekintu ekyo gwe bunkenko okuli e Rwanda kati saawe era Rwanda Kagame kiki yakoze yayise Muhoozi Kainerugaba. Omulaba yayise Muhoozi Kainerugaba. Kagame ayagala kwogerezeganya n'abano bantu naye senga bagaana ayina okwetegekera olutalo ayagala agatta amagye ga Uganda n'aga Rwanda balwanire wamu kuba FDLR ejja mu Rwanda ekomawo. Belgium yamugamba kino kye nabagamba nti bano abantu bano balaba bo tebakulumba direct nedda kiki bakola nga bayita mu policies zaabwe bakuliyetingira alternating opponent according ku gwembera gyobera okoze eki gyobera weyisizaamu. Kagame ono abalaze nti yasobola okulwanisa emmundu kati Belgium yagala emulage nti kati fe tusinga mu mmundu. Muliwo ne benalabe mu comment section nga bawoza simanyi Belgium erina amajama nafu. You don't know who you're dealing with. Colonial master asigala colonial master kitegeeza ina tactics ezikusingako. Kino kyennyini bagambe kye kijja ku Museveni. He messed with wrong buttons. Eyo yalinganga yeeragalaga yeewaga musimanyi ekiyamani wa Naamu, ekiyamani wa G77+1, simanyi akutte Uganda agitadde mu BRICS n'abagamba tebisoboka. Museveni tasobola kwata Commonwealth state n'agiteeka mu Russia nga tayiye musaayi tekisoboka. Zile ndagano zaali za musaayi. Only that bakwata ba ministers bana abasirusiru ne bamuteeka mu kifo kyatali qualified olw'okubanga baagala kulya ssente. You have to understand these policies. Bino ebintu nabibagamba even before it happened. Lwaki I understood the policies. Policies nazitegeera. Bwe tujja ku Royal Charter nagitegeera. Manye enkola yaayo. Bwe tudda ku Commonwealth Royal Charter gye bakyusa obukyusa ne bagiteeka ne bagifuula Commonwealth Charter. Manye enkola yaayo. But the deadliest policy bagiyita American foreign policy. Tezanya. Leero America akugamba agenda kukuba Iran.
ate nga ajjamu kubasenga teyeddako. Lwaki? Iran zino ono Museveni zazanyira mu nkulu nnyo n'okusinga ye yazisangawo busanzi. Kati Sserwajja okwota atamanyi na gye yava bamuleese bamutadde bamugambe tukuumireko ate gw'otandise okwata ebintu by'omusitoowo obibba obiguza ki? Obiguza abalabe. Kati wano wetulaga Rwanda mugiraba eno Belgium. Rwanda yagize Belgium yagoba Belgium ekomyewo na full swing. Okitegera ekomyewo na full swing ne mugamba kati njagala nkulaga enzaani njagala nkulaga nti nze colonial master w'ensi. Okitegera ekintu ekyo webunkenko obuli e Rwanda kati saawe era Rwanda Kagame kiki yakoze yayise Muhoozi Kainerugaba omulaba yayise Muhoozi Kainerugaba Kagame ayagala kwogerezeganya n'abano bantu naye senga bagaana ayina okwetegekera olutalo ayagala agatta amagye ga Uganda n'aga Rwanda balwanire wamu kuba FDLR ejja mu Rwanda ekomawo. Belgium yamugamba kino kye nabagamba nti bano abantu bano balaba bo tebakulumba direct nedda kiki bakola nga bayita mu policies zaabwe bakuliyetingira alternating opponent according kugwembera gyobera okoze eki gyobera weyisizaamu. Kagame ono abalaze nti yasobola okulwanisa emmundu kati Belgium yagala emulage nti kati fe tusinga mu mmundu. Muliwo ne benalabe mu comment section nga bawuza simanyi Belgium erina amagye amanafu. You don't know who you're dealing with. Colonial master asigala colonial master kitegeeza ina tactics ezikusingako. Kino kyennyini bagambe kyekijja ku Museveni. He messed with wrong buttons. Eyo yalinganga yeeragalaga yeewaga musimanyi ekiyamani wa Naamu ekiyamani wa G77+1 simanyi akutte Uganda agitadde mu BRICS n'abagamba tebisoboka Museveni tasobola kwata Commonwealth state n'agiteeka mu Russia nga tayiye musaayi tekisoboka zile ndagano zaali za musaayi. Only that bakwata ba ministers bana abasirusiru ne bamuteeka mu kifo kyatali qualified olwokubanga baagala kulya sente. You have to understand these policies. Bine bintu nabibagamba even before it happened. Lwaki? I understood the policies. Policies nazitegeera. Wetujja ku Royal Charter nagitegeera. Manye enkola yaayo. Wetudda ku Commonwealth Royal Charter gye bakyusa obukyusa ne bagiteeka ne bagifuula Commonwealth Charter. Manye enkola yaayo. But the deadliest policy bagiyita American foreign policy tezanya. Leero America akugamba agenda kukuba Iran. Ate nga ajjamu kubasenga teyeddako. Lwaki? Iran yayingira mu American foreign policy. Wamala okuyingira era nga Museveni kyali mukola agenda mu Russia kati. Bamugamba tokola nuclear. Russia yamuwa formula ekola nuclear. Eyasooka yali alina okola nuclear weapons mu Iran. Bamukuba ne bamutta. Kati Russia n'amwongera formula. Omumerika amugamba tokola nuclear. Okitegera ye Iran agamba ngenda jikola. Yamugambe either alonde mirembe oba agenda kujja mukube. Alonde military action yatenga agenda mukuba. Bino byembagamba nti Omumerika ono bamugamba nti atenkula nnyo entalo buli wamu. Naye abantu bano balya ssente ze ne bayingira police. Ate olubagambako bo balowooza always Russia ne China yeri awo kubataasa. Okitegera ekintu ekyo? Zino police tebazizanyina. Mwate Museveni yakola longo pressing kubanga tosobola kwata Commonwealth nation ogitwale mu Russia awo olimba. Luno olutawo lwaliwo wakati wa Tanzania nga bagita Tanganyika ne Germany. Yes nga Bungereza erumbye. Nga Bungereza yeetaaga Tanganyika eyo kubanga yali trade route we amalufuna Uganda yali enga genyo kati nga beetaaga trade route. Abajamani bano nga bajja ne bakola ki ne batinkula amatwale ebyobugagga bya Bungereza ebyagendanga ku mwalo ne babakuba ne baga kati nayo tujagala. Era Bungereza nekwata Tanganyika negigatta wano kati nebeera na ssatu. Kati kino Kagame kye yakoze. Kagame ono yasooka n'akwata Rwanda n'agiteeka mu Commonwealth. Tebafaayo kubanga balina charter yemu ekola kyekimu bonna ba democracy na human rights ate balina common interest gye basharinga. Naye tosobola kukwata zino nsi n'ogiteeka mu Russia na China gye batagatta naye interest yawo olimba. Kati Kagame ali ku bunkenke era yayise Muhoozi Kainerugaba agamba bagatta amagye balabe nga beetaasa FDLR senga abasajja bagaana okuteesa naye. Okitegera ekintu ekyo? Naye abamanyira n'abaswaza kati baagala bamulage nti ba colonial masters nti Rwanda eyo alimba. Kino kye nabagamba abamu badda amwanya abamu nabagamba mwegendereze kuna basomesa ku app eno mubegendereze nnyo abamu akuyingira mitu abalala bagambo lazinga baga likes na following. Kino kye mbagamba mubegendereze si buli akola foreign policies azitegerera nabagamba buli omu namujja ku kuno certificate y'okusomesa foreign policy okujjako ministry entuufu ya foreign affairs nga nzagikulira yeyino somesa foreign policy wano yetagenda kumisiriidinga kuwa bintu bikyamwe bitaliko nga tojja biraba mu maaso. Era nzi ensonga lwaki mu bintu byonna bina basomesa nabagamba just give it time mugenda kubiraba kyekino kye tuliko. Colonial master wa Rwanda avuddeyo tudda kuwa Uganda nayajja ye yamugamba ebintu bibiri ekyo nakibagamba. Yamugamba don't stand namala namugamba twagala free and fair elections n'asirika. Bungereza teddanga mu kwogera kintu kyonna teddanga mu kukyogera kati bali mu kwezooba na mu America naye Bungereza tennadda mu kwogera
naye Bungereza muddemu wenaddamu mugirayo mulinjirindeko wenaddamu okugera just tubuzayo myezi bwezi mukole eggaali okitegera mukole eggaali kubanga nabagamba tulina okumanya zino policies oba kyatazina engeri gye zizanya kati Kagame yabataddeko full force nti yena abalaga nti asobola okulwana kati Belgium yagala yamulaba oba kituufu asobola okulwana kyeyagala okukola Museveni yakyalina option y'okugenda mu kalulu naye nga bamulindira mu human rights bamulindidde balabo bana yesi kituufu asobola okulwana either alina okuwanika akwate entebe agiweeyo mu mirembe oba si ekyabalage nti asobola okukola ki nti asobola okulwana zino policies bweziti bwezikola okitegera ekintu ekyo bweziti bwezikola so Abanyarwanda bamu nawulidde batandise n'okuyingira Uganda abalinawo kasente bayingira Uganda n'ennyongero bajjukira nije mudukira naye tetubeetaaga Uganda tebeetaaga we don't need you people tetubeetaaga era twagala bagobayo mukitegera mudde wamu mutereze embeera yammwe ne Kagame before it is too late FDLR mukyalina option nti FDLR nesobola okujja mirembe ne muteekawo political system ennungi ey'okuvuganya Kagame ne bamukuba akalulu naye emputu ya Kagame ne Museveni ye bo balaga nti bo fe tuli biyenje buyenje tetukiriza olina tufuuyira ddomu byebizibu byabwe Rwanda it is up to instead of running from your country mujje mu Uganda gye tutabeetaaga naye nga tugenda bagobayo go back to your country and settle the issues muzitereze you can do this okitegeera ekintu ekyo musobola okikola mugende mutereze embeera yammwe mugenda gitereza mutya mugambe Kagame ebintu bya wakula entala abireke okitegeera have policies zammwe zikole okitegeera ekintu ekyo kati mwe mulowooza munadduka mu Uganda mugenda kubeeramu Kagame akkirize abahutu n'abato abakomewo mu mirembe kate balwanye kubanga emundu ebyuma bya Belgium temusobola birwanyisa temusobola kulwana nabyo okitegeera je kididide kavumu bamututte azeyo mikono ja Congo walikale bamututte azeyo mikono ja Congo okitegeera ekintu ekyo kavumu airport nene nnyo kubadde kugwanga logistics za Rwanda okusupplyinga M23 wabadde nga akozesa yo logistic abadde agikozesa nga logistic hub okusupplyinga M23 ebyokulwanyisa kavumu kati ngazo obufumbo olina omwami naye nga akutawanya olina omukyala nga akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe alota ng'ogwa mu nnyanja zino ono Museveni zazanyira mu nkulu nnyo n'okusinga ye yazisangawo busanzi kati Sserwajja okwota atamanyi na gye yava bamuleese bamutadde bamugambe tukuumireko ate gwe otandise okwata ebintu by'omusitoowo obibba obiguza ki obiguza abalabe kati wano wetulaga Rwanda mugiraba eno Belgium Rwanda yagize Belgium yagoba Belgium ekomyewo na full swing okitegera ekomyewo na full swing ne mugamba kati njagala nkulaga enzaani njagala nkulaga nti nze colonial master w'ensi okitegeera ekintu ekyo gwe bunkenko obuli Rwanda kati saawe era Rwanda Kagame kiki yakoze yayise Muhoozi Kainerugaba omulaba yayise Muhoozi Kainerugaba Kagame ayagala kwogerezeganya n'abano bantu naye senga bagaana ayina okwetegekera olutalo ayagala agatta amagye ga Uganda n'aga Rwanda balwanire wamu kuba FDLR ejja mu Rwanda ekomawo Belgium yamugambe kino kye nabagamba nti bano abantu bano balaba bo tebakulumba direct nedda kiki bakola nga bayita mu policies zaabwe bakuliyetingira alternating opponent according kugwembera gyobera okoze gyobera weeyisizaamu Kagame ono abalaze nti yasobola okulwanisa emmundu kati Belgium yagala emulage nti kati ffe tusinga mu mmundu muliwo ne benalabe mu comment section nga bawuza simanyi Belgium erina amagye amanafu you don't know who you're dealing with colonial master asigala colonial master kitegeeza alina tactics ezikusingako kino kyennyini bagambe kyekijja ku Museveni he messed with wrong buttons eyo yalinganga yeeragalaga yeewaga musimanyi ekiyamani wa naamu ekiyamani wa G77+1 simanyi akutte Uganda agitadde mu BRICS n'abagamba tebisoboka Museveni tasobola kwata Commonwealth state n'agiteeka mu Russia nga tayiye musaayi tekisoboka zile ndagano zaali za musaayi only that bakwata ba ministers bana abasirusiru ne bamuteeka mu kifo kyatali qualified olwokubanga baagala kulya sente you have to understand these policies bino ebintu nabibagamba even before it happened lwaki I understood the policies nazitegeera wetujja ku Royal Charter nagitegeera manye enkola yaayo wetudda ku Commonwealth Royal Charter gye bakyusa obukyusa ne bagifuula Commonwealth Charter manye enkola yaayo but the deadliest policy bagiyita American foreign policy tezanya leero America akugamba agenda kukuba Iran ate nga ajjamu okuba senga teyeddako lwaki Iran yayingira mu American foreign policy wamala okuyingiramu era nga Museveni kyali mukola agenda mu Russia kati bamugamba tokola nuclear Russia yamuwa formula ekola nuclear eyasooka yali alina okukola nuclear weapons mu Iran bamukuba ne bamutta kati Russia n'amwongera formula Omumerika amugamba tokola nuclear okitegeera ye Iran agamba ngenda gikola yamugambe either alonde mirembe oba agenda kujja mukube alonde military action yatenga agenda mukuba
bino byembagamba nti omumerica ono bamugamba nti atenkulanye entalo buli wamu naye abantu bano balya ssente ze ne bayingira poliisi ate olubagambako bo balowooza always Russia ne China yeri awo okubataasa okitegera ekintu ekyo zino poliisi tebazizanyina mwate Museveni yakola longo pressing kubanga tosobola kukwata Commonwealth nation ogitwale mu Russia awo olimba luno olutawo lwaliwo wakati wa Tanzania nga bagita Tanganyika ne German yes nga Bungereza erumbye nga Bungereza yetaaga Tanganyika eyo kubanga yali trade route we amalufuna Uganda yali enga genyo kati nga betaaga trade route abajamani bano nga bajja ne bakola ki ne batinkula amatwale ebyobugagga bya Bungereza ebyagendanga ku mwalo ne babakuba ne baga kati nayo tujagala era Bungereza nekwata Tanganyika nejigatta wano kati nebeera na 3 kati kino Kagame kye yakoze Kagame ono yasoka nakwata Rwanda n'agiteeka mu Commonwealth tebafaayo kubanga balina charter yemu ekola kye kimbona ba democracy na human rights ate balina common interest gye basharinga naye tosobola kukwata zino nsi n'ogiteeka mu Russia na China gye batagatta naye interest yawo olimba kati Kagame ali ku bunkenke era yayise Muhoozi Kayine Lugaba agamba bagatta amaje balabe nga beetaasa FDL alasenga abasajja bagaana okuteesa naye okitegera ekintu ekyo naye abamanyira n'abaswaza kati baagala bamulage nti ba colonial masters nti Rwanda eyo alimba kino kye nabagamba abamu badda amwanya abamu nabagamba mwegendereze kuna basomesa ku app eno mubegendereze nnyo abamu akuyingira mitu abalala bagambo lazinga baga likes na following kino kye mbagamba mubegendereze si buli akola foreign policies azitegerera nabagamba buli omu namujja ku kuno certificate y'okusomesa foreign policy okujjako ministry entuufu ya foreign affairs nga nzagikulira yeyino somesa foreign policy wano yetagenda kumisiriidinga kuwa bintu bikyamwe bitaliko nga tojja bbira bawo maaso era nzi ensonga lwaki bintu byonna byonna basomesa nabagamba just give it time mugenda kubira bakye kino kye tuliko colonial master wa Rwanda avuddeyo tudda kuwa Uganda nayajja ye yamugamba ebintu bibiri ekyo nakibagamba yamugamba don't stand namala namugamba twagala free and fair elections n'asirika Bungereza teddanga mu kwogera kintu kyonna teddanga mu kukyogera kati bali mu kwezi oba na mu America naye Bungereza tennaddamu kwogera naye Bungereza muddemu wenaddamu mungirayo mulinjirindeko wenaddamu okugera just tubuzayo myezi bwezi mukole eggaali okitegera mukole eggaali kubanga nabagamba tulina okumanya zino policies oba kyatazina engeri gye zizanya kati Kagame yabataddeko full force nti ye n'abalaga nti asobola okulwana kati Belgium yagala yamulaba oba kituufu asobola okulwana kye yagala okukola Museveni yakyalina option y'okugenda mu kalulu naye nga bamulindira mu human rights bamulindidde balabo bana yes kituufu asobola okulwana either alina okuwanika akwate entebe agiweeyo mu mirembe oba si ekyabalage nti asobola okukola ki nti asobola okulwana zino policies bweziti bwezikola okitegeera ekintu ekyo bweziti bwezikola so Abanyarwanda bamu nawulidde batandise n'okuyingira Uganda abayinawo kasente bayingira Uganda n'ennyongero bajjukira nije mujjukira naye tetubeetaaga Uganda tebeetaaga we don't need you people tetubeetaaga era twagala bagobayo mukitegera mudde wamu mutereze embeera yammwe ne Kagame before it is too late FDLR mukyalina option nti FDLR nesobola okujja mirembe ne muteekawo political system ennungi ey'okuvuganya Kagame ne bamukuba akalulu naye emputu ya Kagame ne Museveni ye bo balaga nti bo ffe tuli buyenje tetukiriza olina tufuuyira ddumu byebizibu byabwe Rwanda it is up to instead of running from your country mujje mu Uganda gye tutabeetaaga naye nga tugenda bagobayo go back to your country and settle the issues muzitereze you can do this okitegeera ekintu ekyo musobola okikola mugende mutereze embeera yammwe mugenda gitereza mutya mugambe Kagame ebintu bya wakula entala abireke okitegeera have policies zammwe zikole okitegeera ekintu ekyo kati mwe mulowooza munadduka mu Uganda mugenda kubeeramu Kagame akkirize abahutu n'abato abakomewo mu mirembe kati balwanye kubanga emundu ebyuma bya Belgium temusobola birwanyisa temusobola kulwana nabyo okitegeera je kididide kavumu bamututte azeyo mikono ja Congo walikale bamututte azeyo mikono ja Congo okitegeera ekintu ekyo kavumu airport nene nnyo kubadde kugwanga logistics za Rwanda okusupplyinga M23 wabadde nga akozesa yo logistic abadde agikozesa nga logistic hub okusupplyinga M23 ebyokulwanyisa kavumu kati ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala zino ono Museveni zazanyira mu nkulu nnyo n'okusinga ye yazisangawo busanzi kati Sserwajja okwota atamanyina gye yava bamuleese bamutadde bamugambe tukuumireko ate g'otandise okwata ebintu by'omusitoowo obibba obiguza ki obiguza abalabe kati wano wetulaga Rwanda mugiraba eno Belgium
Rwanda yagize Belgium yagoba Belgium ekomyewo na full swing okitegera ekomyewo na full swing ne mugamba kati njagala nkulaga enzani njagala nkulaga nti nze colonial master weyensi okitegera ekintu ekyo webunkenko obuli Rwanda kati sawe era Rwanda Kagame kiki yakoze yayise Muhoozi Kainerugaba omulaba yayise Muhoozi Kainerugaba Kagame ayagala kwogerezeganya n'abano bantu naye senga bagaana ayina okwetegekera olutalo ayagala agatta amagye ga Uganda n'aga Rwanda balwanire wamu kuba FDLR ejja mu Rwanda ekomawo Belgium yamugamba kino kye nabagamba nti bano abantu bano balaba bo tebakulumba direct nedda kiki bakola nga bayita mu policies zaabwe bakuriyetingira alternating opponent according kugwembera gyobera okoze gyobera weyisizaamu Kagame ona abalaze nti yasobola okulwanisa emmundu kati Belgium yagala emulaga nti kati fe tusinga mu mmundu muliwo ne benalabe mu comment section nga bawoza simanyi Belgium erina amajama nafu you don't know who you're dealing with colonial master asigala colonial master kitegeza ina tactics ezikusingako kino kyennyini bagambe kyekijja ku Museveni he messed with wrong buttons eyo yalinganga yeeragalaga yeewaga musimanyi ekiyamani wa Naamu ekiyamani wa G77+1 simanyi akutte Uganda agitadde mu BRICS n'abagamba tebisoboka Museveni tasobola kwata Commonwealth state n'agiteeka mu Russia nga tayiye musaayi tekisoboka zile ndagano zaali za musaayi only that bakwata ba ministers bana abasirusiru ne bamuteeka mu kifo kyatali qualified olwokubanga baagala kulya sente. You have to understand these policies. Bine bintu nabibagamba even before it happened. Lwaki I understood the policies. Policies nazitegeera. Wetujja ku Royal Charter nagitegeera. Manye enkola yaayo. Wetudda ku Commonwealth Royal Charter gye bakyusa obukyusa ne bagiteeka ne bagifuula Commonwealth Charter. Manye enkola yaayo. But the deadliest policy bagita American foreign policy tezanya. Lero America akugamba ngenda kukuba Iran. Atenga jammo kubasenga teyeddako lwaki Iran yayingira mu American foreign policy wamala okuyingira era nga Museveni kyali mukola agenda mu Russia kati bamugamba tokola nuclear Russia yamwa formula ekola nuclear eyasooka yali ayina okola nuclear weapons mu Iran bamukuba ne bamutta kati Russia n'amongera formula Omumerika amugamba tokola nuclear okitegera ye Iran agamba ngenda jikola yamugambe either alonde mirembe oba agenda kujja mukube alonde military action yatenga agenda mukuba bino byembagamba nti Omumerika ono bamugamba nti atenkulanye entalo buli wamu naye abantu bano balya sente ze ne bayingira police ate olubagambako bo balowooza always Russia ne China yeri awo kubataasa okitegera ekintu ekyo zino police tebazizanyina mwate Museveni yakola longo pressing kubanga tosobola kwata Commonwealth nation ogitwale mu Russia awo olimba luno olutawo lwaliwo wakati wa Tanzania nga bagita Tanganyika ne Germany yes nga Bungereza erumbye nga Bungereza yetaga Tanganyika eyo kubanga yali trade route we amalufuna Uganda yali enga genyo kati nga betaga trade route abajamani bano nga bajja ne bakola ki ne batinkula amatwale ebyobugagga bya Bungereza ebyagendanga ku mwalo ne babakuba ne baga kati nayo tujagala era Bungereza nekwata Tanganyika nejigatta wano kati nebeera na 3 kati kino Kagame kyakoze Kagame ono yasoka nakwata Rwanda n'agiteeka mu Commonwealth tebafaayo kubanga balina charter yemu ekola kyekimu bonna ba democracy na human rights ate balina common interest gye basharinga naye tosobola kukwata zino nsi n'ogiteeka mu Russia na China gwe batagatta naye interest yawo olimba kati Kagame ali ku bunkenke era yayise Muhoozi Kainerugaba agamba bagatta amagye balabe nga beetaasa FDL alasenga abasajja bagaana okuteesa naye okitegera ekintu ekyo naye abamanyira n'abaswaza kati baagala bamulage nti ba colonial masters nti Rwanda eyo alimba kino kye nabagamba abamu badda amwanya abamu nabagamba mwegendereze kuna basomesa ku app eno mubegendereze nnyo abamu akuyingira mitu abalala bagambo lazinga baga likes na following kino kye mbagamba mubegendereze si buli akola foreign policies azitegerera nabagamba buli omu namujja ku kuno certificate y'okusomesa foreign policy okujjako ministry entuufu ya foreign affairs nga agikulira yeyino somesa foreign policy wano yetagenda kumisiriidinga kuwa bintu bikyamwe bitaliko nga tojja bbira bawo maaso era nzi ensonga lwaki mu bintu byonna byonna basomesa nabagamba just give it time mugenda kubira bakye kino kye tuliko colonial master wa Rwanda avuddeyo tudda kuwa Uganda nayajja ye yamugamba ebintu bibiri ekyo nakibagamba yamugamba don't stand namala namugamba twagala free and fair elections n'asirika Bungereza teddanga mu kwogera kintu kyonna teddanga mu kukyogera kati bali mu kweza oba na mu America naye Bungereza tennaddamu kwogera naye Bungereza muddemu wenaddamu mungirayo mulinjirindeko wenaddamu okugera just tubuzayo myezi bwezi mukole eggaali okitegera mukole eggaali kubanga nabagamba tulina okumanya zino policies oba kyatazina engeri gye zizanya kati Kagame yabataddeko full force nti ye n'abalaga nti asobola okulwana kati Belgium yagala yamulaba oba kituufu asobola okulwana kyeyagala okukola Museveni yakyalina option y'okugenda mu kalulu naye nga bamulindira mu human rights bamulindidde
balawo bana ekituufu asobola okulwana either alina okuwanika akwate entebe agiweeyo mu mirembe oba si ekyabalage nti asobola okukola ki asobola okulwana zino policies bwe ziti bwe zikola okitegeera ekintu ekyo bwe ziti bwe zikola so abanyarwanda bamu nawulidde batandise n'okuyingira Uganda abalinawo kasente bayingira Uganda n'ennyongero bajjukira nije muddukira naye tetubeetaaga Uganda tebeetaaga we don't need you people tetubeetaaga era twagala bagobayo okitegeera mudde wamu mutereze embeera yammwe ne Kagame before it is too late FDLR mukyalina option nti FDLR nesobola okujja mirembe ne muteekawo political system ennungi ey'okuvuganya Kagame ne bamukuba akalulu naye emputu ya Kagame ne Museveni ye bo balaga nti bo ffe tuli buyenje tetukiriza olina tufuuyira ddomu byebizibu byabwe Rwanda it is up to instead of running from your country mujje mu Uganda gye tutabeetaaga naye nga tugenda bagobayo go back to your country and settle the issues muzitereze you can do this okitegeera ekintu ekyo musobola okikola mugende mutereze embeera yammwe mugenda gitereza mutya mugambe Kagame ebintu bya wakula entala abireke okitegeera have policies zammwe zikole okitegeera ekintu ekyo kati mwe mulowooza munadduka mu Uganda mugenda kubeeramu Kagame akkirize abahutu n'abato abakomewo mu mirembe kate balwanye kubanga emundu ebyuma bya Belgium temusobola birwanyisa temusobola kulwana nabyo okitegeera kididide kavumu bamututte azeyo mikono ja Congo walikale bamututte azeyo mikono ja Congo okitegeera ekintu ekyo kavumu airport nene nnyo kubadde kugwanga logistics za Rwanda okusupplyinga M23 wabadde nga akozesa yo logistic abadde agikozesa nga logistic hub